gusookedde ddala ogenda kutuukawo nga gusookedde ddala enteekateeka bwana Apollo zigenda mu maaso kyakyuseemu kiki kyakyuseemu kyakyuseemu jjukira tubeerawo ne tenti zaffe ezo zaggyibwawo ku Sunday nga twakamala saavisi ezaggyibwawo ku Sunday nga twakamala saavisi ne tuleeta abakugu ne batandika okusibawo tenti gaggadde ne batandika okusibawo tenti gaggadde gye tukkiriza nti abantu b'eneemirabo ebo kitone nnyo baŋŋambye nti eyo gye twataddewo etwala abantu okuva ku kakaaga 6,000 yes 6,000 naye ekigitwaza kakaaga oluusi kubanga tuba tugitadde mu tables mubeeramu ebibangiriza waliwo ebiriibwawo naye ne banga nti bwetebeera mu tables emirabo emize naye ng'ate besides era waliwo tenti endala jjukira nti abantu bonna tubaaniriza twaniriza abantu bonna naye mu nsi muno tuteeka okukkiriza nti mulimu abalina ebitiibwa okukira ku banneewaabwe ate ebitiibwa oli bw'abanga akikusinza tonyiiganga ekitiibwa kikolererwa ate n'ekitiibwa nayo ebeera status obeera kisoboka naawe ne bw'obanga tonakituukamu ekiseera kisobola okutuuka naawe n'obeera n'ofuuka ow'ekitiibwa kyekiba kigwanira omuntu yenna kyatali nga waliwo akiri amukkiriza akibeere kubanga obeera olowooza nti olwanagana naye naye oba weerwanyisa kiringa obugagga omuntu asobola okubanga olabanga mugagga toba na mutima mubi naawe ojja kufuuka omugagga olumugagga actually buli alina ekirungi akusoose busoosi ate buli alina ekirungi alina kike tuli mu program Omunnyo Ku Makya ate nga misingi kati bwembeera eri misingi giri gye nabeeramu enkyanga toliimu nkugamba nti ekyo kiwandiike kiwandiike buli alina ekirungi ekirungi ekyo alina kike ate buli alina ekirungi akusoose busoosi naddala bw'oba olina omutima omulungi ekyo kikulu nnyo kubanga asobola okuba nga akusoose busoosi naye omutima gwo bwe guba mubi akusoose ate tolimutuukako tolimusanga kubanga omutima gw'omuntu kyekisumuluzo kye gugenda kukuumira oli omutima gw'omuntu kyekisumuluzo kye so Katonda atukoze bulungi abantu bonna babitiibwa betuyise era betuyita kati babitiibwa kadi twagitimba ku Salt TV etambudde ku masimu ate kati nsaba abatulaba n'abatuuliriza ku Salt FM bongera okugitambuza etambule olwokutaano kumpi lwamyusiddwa mu ggwanga abantu basuubira kweyiwa ku ttaka etukuvu erya Kanani abamu babadde batidde naye abantu tebagenda kubeera bangi nnyo nti singa olukuŋŋaana twaluteeka Kololo naye ebyo ebirowoozo bye twatandikiramu nti tuluteeke Kololo olukiiko lw'abakadde b'ekkanisa n'abasumba ne lugamba nedda titugenda kuzimba Kololo abantu betuyise abatalinyangawo abali mukulira ku Salt FM abali mukulira ku Salt TV ababadde balinda bwe walibeerawo ensonga balabikeko wennyini we bateeka okubeera ku ttaka etukuvu erya Kanani aweeyo nga ku ttaka kwennyini okwo kwayimiridde kiri kyenjogeddeko emabega njagala nkiddemu waliwo abantu nga tebali naawe kati naye ng'ate bali naawe mu myoyo gyabwe nga balinda bw'oliba n'ensonga waliwo abantu abali eyo nga bali naawe naye nga balinze bulinzi bano abamu betutera okubeera nabo abakatingo lunaku message lunaku ka message biki ate bwe tuba n'ensonga tebalabika ate bwe tutayogera nabo n'omwaka ne guggwako ate matutu bali ku mutima era bw'oliba okola embagayo ojja kwewuunya nti abantu b'oyogera nabo buli lunaku bajja kuwa obusente butono oba obutakuweera ddala
naye omuntu akwewuunyise omuntu akwewuunyise ng'abaddeyo ku parliament gy'olina office ewalala ng'abadde muno abadde akulaba bulabi ku makya akulaba ku makya tava waka nga takulabye anoonya engeri yonna ekulaba ababa yakumisinze ajja kukuddamu ekiro ku ssaawa 2 akulabe ng'omukolera ng'olina byokola ebimukolera era nga guba na musango singa olina ensonga n'atagimanya n'otojoogerako bantu kugitegeera so abantu abo ab'ensonga bajja mu bulamu bw'omuntu balabikako ng'ensonga weeri ng'ensonga etegerekese kutereevu eyanjuddwa tugenda kuba n'abantu ku Kanani nga tebalinyangako ku Kanani naye nga babadde batwagala era nga babadde batukkiririzaamu era nga babadde batusabira era nga babadde batwogerera ebirungi eyo gye tutali omanye omuntu akwagala nakano omuntu akamakingi si yo yayogera ebirungi ng'oli awo kituufu omuntu akwagala yo yayogera ebirungi gyotosuubira na kutuuka mu kasenge mootali bali eyo bapulaninga bino na biri naga nti ogw'omulimu tuguwa Apolo watasuubira nti ne byayogera oli bitegeera oba oli bimanya kutereevu akwagala tayogera kwegula nalemeramu kiwandiike akwagala tayogera kukwegulako aba teyegula era gyayogerera tomanya oyinza ofuna ekintu ekirungi oba kampuni ennungi oba abantu abalungi ne bakuŋŋaana wamu naawe oba ne bakuwa opportunities naye nga waliwo eyakutemera paasi eyo nga tomanyi eventually mudde nnyo oba walibeerawo pata yakusiibula ku mulimu oba walibeerawo mbaga ekintu ekirungi oluusi n'ekibi ng'ovudde mu bulamu bw'ensi basobola okwogera naga nti twakola naye tukoze naye emyaka bwe giti naye engeri gye twajja okukola naye yali bweti okumanya abadde musajja mulungi oba okumanya abadde mukazi mulungi omuntu bwati ne bwati ye yatugamba amazima we gaviirayo onzijukiza omugenzi Katolu Bwama nga yakava mu bulamu obw'ensi abantu gye baava omukwano ensi gwe yamulaga bannange kyekyo kyoyogedde nti abantu babeera eri nga bakulengera bakwagaliza eyakola rekodi mu bantu abali common weewaawo yali honorable naye he was a common person a person of persons a people person omuntu naye ate muntu w'abantu aba wansi naye ekyemunyisa nti naye waggulu yali gyali General Katumba Wamala yaliwo omwami Sempijja deputy speaker yaliwo twali naye abantu bangi abaliwo ne ye muntu owa bulijjo eyateeka ensi ku stand still for 7 days ennaku yali wiiki namba 7 days yaziraama zineewuunya ega munyongereyo wiiki simba wano nga taleseewo sente zakulya abantu ne balya ne banywa ne basindisa bigere paka okumugalamiza mu nyumba ye ey'ekiseera obuseera lwe yatuuka omanyi waliwo abantu balowooza nti enyumba ebeera yalubeerera mukama waffe ajja bwajja oba wafuna bwe bakugalamiza oba tewafuna ojja kulabikako so kyobadde ogamba ekyo abantu gye bali babeerayo balabikako nga lwa ensonga ennene nga nnungi oba ensonga ennene nga mbi era njagala okukubiriza abatuwuliriza olunaku olwaleero nti tomanyirwa olyetaaga muntu tosobola kumanya kati weewaawo tetugenda kwegula ate tetugenda kusanyusa bantu bonna naye fubanga okola omulimu omulungi mu bulamu bwo abantu bagende nga basazewo okufuuka bakwano bo balabe bo naye gwe fubanga kuzimba mikwano kola ebirungi ebikugwanira okukola bw'ozuukuka ku makya saba mukama okola ebyamagezi ng'abaana bwe boogera ennaku zino nti gwekola ebirungi osirike
kole byamagezi so tusuubira abantu ku Lwokutaano luno abatalinyangako ku Kanani yes nga be bantu abalinda wabeerewo ensonga enne erabise ensonga erabise era tekijja kwewuunyisa ng'abantu boolabawo ti obadde tomanyi oba bamanyi n'emakerere kikoni gyeri enteekateeka nnungi tugenda kubeera eno waggulu awali ekituuti tenti eri gaggadde bagisimbye ku kituuti kwennyini etwala abantu leero tuwaliwo ka space kali akabeera wakati awo abaana ba God's Army ne Chosen wabatera okuzinira aka space tekaliwo esimbidde ddala kuno gambye tenti gaggadde ogambye etwala abantu akakaaga nga batudde nga babatera okutuula nga bali kololo ekololo tewatera kubayo tables mpozi nga gubadde mukolo etwala abantu akakaaga ne kwazizikiddwako n'endala nnyingi nezaffe zijja kubeerayo wali wansi awo si wansi eri mu parking wansi mu parking tugazeetinzeeyo nga egenda kubeera parking watusuubiza nti abajja bonna bazze nga balina obukakafu nti bajja kutuula yes bajja kufuna bajje nga balina obukakafu nti bajja kutuula nziramu bakubiriza nti ejja yakagweyeko ogenda mu maaso ga Mukama yes kya yakagweyeko akalungi ojje mu nnyumba ya Mukama mu nnyumba ya Mukama bw'ojja ebintu bibiri byemanyi byoddayo nabyo oddayo ne favor oddayo n'omukisa kwe kuganja n'omukisa oddayo n'okuganja n'omukisa kubanga bw'ojja mu maaso ga Mukama bw'olaba ekisa mu maaso ge kuba yakebera mutima ojjidde mu mutima ki ojja n'omutima ye gwakebera n'agamba nti naye omwana ono anjagala kyekimuleese okunzimbira ate tituyinza kwewaana nti twamuzimbira Apollo abaana b'ozadde bwe balisalawo nti ove mu nnyumba gye mulimu kati kubanga oyinza obutagikyusa kubanga buli kaseera beeyongerako amadaala g'okusoma bwe balisalawo ne bakubeerera abaana ne bakukyusiza ekifo ne bakuzimbira ewalala self contained buli kimu ne bakugondeza obulamu tebeewaana kubanga you made them wabateekawo kati to them if they can do that it's a great honor and opportunity so tugenda kubanga kya kitiibwa okubanga twegasse wamu tuzimbire Mukama ennyumba titumuyamba ye yatuteekawo akayumba kano mwe tuli ye yakatuwa n'emikisa gye tufunye okuzimba amayumba ye yagituwa so tulina ennyumba za buwumbi na buwumbi atubanja kimu kyokka tumuzimbire naye tetwewaana nti tuzimbidde Mukama naye waliwo okwewaana waliwo n'okujaguza ate n'okwewaana nakwo kulina klasi waliwo amalala ne wabaawo n'okwenyumiriza ndoza kikigambo ekituufu okwenyumiriza mu kintu ng'owulira essanyu mulimu magumba go taata namumaze kati nteredde ekyo kikola obeera tokyogedde mu kategole ey'okwewaana nti abadde talina waasula wamuzimbidde naye okyogera mu kategole ey'okujaguza you are proud of yourself so being proud simanyi bigambo bya Luzungu bulungi ne pride byanjawulo wadde ekimu kyekizaala kinne waakyo so tokola malala naye ate jaguza wenyumiririze mu kintu ekirungi kyobeera okoze so tusobola okyenyumirizaamu nti kigenda kuba kyakwenyumiririzibwamu nti tuzimbidde Mukama ennyumba emirembe n'emirembe twagala kukola omulimu
nga abaana bali guddamu generation Yesu bali batanadda kuba obonero bonna buli munsi bulaga nti akomawo olwo mutate kwa kugayala nga nti Yesu alabika ali ddadda tuyinza oba twakamala program eno najja kasita ajja tulina enteekateeka mu mutima gwaffe ez'omuzimbira actually kati buli akiina mu mutima obalibwa muba muzimbidde already akirina mu mutima ekyokumuzimbira buli akiina mu mutima eky'omuzimbira mukama either ogenda kusobola okujja ku Kanani oba togenda kusobola kujja obalibwa muba muzimbidde kikyo Apolo bwenkwata million nenjikuwa mba sigikuwadde kati kituufu kinyonyola oba okitegedde obeera wasalawo dda nti oyo lwali nsaba oba ekiseera bwe kirituuka nendaba nga alina obwetaavu oba bwe ndi musanga ndi muyimiririrawo tukola program wano omuntu naga nti oyo omusajja bwe namusanga nja musimba akakadde abeera nakyo muli nekibeera muli kakyova olaba olunaku lwe tugenda okukuŋŋaana si lwe tugenda okuwaayo kati abantu bali mu kusalawo okuva lwe twalanga ekirango abantu batandika okuwaayo mu mitima gyabwe kati bagenda kutuukiriza oba nkireeteremu ekizambo kyenyangu olunaku lwosanga abantu ku mbaga siro basoose okulabagana embaga ke kabonero akasembayo guba mukolo kutuukiriza so tugenda kweyiwa ku Kanani namungi w'omuntu ngazze kutuukiriza okuwaayo bawaayo dda okujjako ng'omuntu agenda ku increasinga kwa amount agambe nti nali ngambye obukadde 5 naye kankole 15 naye kati omuntu nezaanawaayo azimanyi omuntu nezaanawaayo akola ki azimanyi so wali tugenda kujja nga tuzze kutuukiriza kuba kizibu nnyo omuntu okuba nga ajja kulengera nga abantu bangi akyame si kyangu kubanga okusinzira ne ku arrangement tetuli nnyo nakukubo tetuli kukuba era tetulina kipande ye kanisa mukama gyataddemu amaanyi ge olw'ekisa kye etalina kipande tetuli kukubo nti oli abadde atambula akooyo oba ayagala kutwaliriza budde kampitewona so twagala kutegeeza gwali eyatulaba atuwuliriza kola enteekateeka z'obulungi mutima gwo guteeketeeke nze manyi nti wali bw'onootuukawo ojja kwongerako bwongezi kuzobadde oyagala okuwaayo nga olaba omulimu gugwanidde naye apparently buli agenda okujja yayimiriza dde ebintu bye olwo olunaku ebintu bingi abantu bye bagenda okuteeka ku bbali basobole okwenyigira mu kuwaayo kirungi nti twateekateeka lunaku lwakukola lunaku lwakutaano saddaaka ziri ezi saddaaka y'okwerekereza Friday eyo wakingidde saddaaka y'okuwaayo ekiweebwayo ekyokuzimbira Mukama saddaaka za mirundi ebiri si ye double blessing eyo double era nga benaga nti anajja mu nnyumba ya Mukama kwolwo ajja genda n'ebintu bibiri favor and blessings yes amen omanyi olwo abantu abayinako kimu nga tebalina kirala kyangu nnyo okuba ne favor nga abatuuze bonna obamanyi nabo nga bakumanyi naye nga tebakuteera kamutaka ng'omukisa mmye tolina ate kyangu nnyo okuba ng'ate kamutaka ofuna naye ng'ate tolina kuganja awo ne bwoka saasanya konna ne kabulira mu batuuze tofuna favor tebagigula ozijukiza omugaga mu bayibuli eyateekateeka embaga naye nga abatuuze abagaana okujja mpengalo oli musomi wa bayibuli kati wakaye abatuuze baagaana okujja ogiri bubi
ogiri bubi kati gisoma abatuuze ku lunaku lw'embaga kwenyini kwe bamudisappointingira agana kitegeeza nti omukisa gwe yali akolere ki esentes yinera ebyokulya byali bingi sitole bw'ogyongerayo yagandi kati bino mbiteekewa ninga favor tekuli naga mugende munoonya abayita mu makubo buli omu oba abalalwa oba bakimbaleete kubanga abateekeddwa okujja bonna baagaanye tebaagaana bugaanyi wabula bateekawo n'ebyekwaso so olunaku lwokutaano oyogedde ekirungi luliko saddaaka 2 ogenda kuleeta ettaffaali ly'okuzimbira mukama naye ate luliko n'okwerekereza it is a working day era kati abantu mulembe guno okugezesa okumanya mikwano gyabwe ddala embaga bazijjayo ku Saturday bangi abantu bategeka mbaga lwakubiri werekereze ebibyo womanyira ababo omanyira nti omuntu agenda kunoonya kawogo oba anajja akubeererewo alesewo bizinesi ye ku lunaku nga luno lw'okukola najja nambeererawo ku mukolo gwange olunaku lulamba mukadde wange yankuza yajja omusajja muzeeyi Lutabana akati yambuuliriranga yanfuniranga akadde abantu bedda balinanga obudde ne bekitaba kyoto buli lwe yakukwatanga ku mukono oba buli wafunanga chance okutuula naye yabanga ne statement gyakuteeka mu mutwe kati yaŋŋamba bw'ati nti bwabeerangawo ensonga enkulu ng'olina kyokola kireke omalirize ensonga eyo kubanga okukola tekukoma okola tekukoma era bwolaba omuntu nga z'okuziikirako munaku njereere oba azze ku mbaga yo munaku njereere abantu abagenda okujja wano mu kusonda ssente z'okuzimba Pentagon lunaku lwereere kimanye nti abantu abo mikwano gyo ye yakiŋŋambanga bw'ati yogeranga okusinga yasinga kwogeranga Lunyarwanda yankwata ku mukono n'aŋŋamba bw'ati n'aŋŋamba nti olebe mwana wanje habaye impamvu ikomeye cyane impamvu wumva utayitera iruhande ujye ureka akazi kose ukora ugende ugira icyo ukemura kuri iyo mpamvu kubera yuko gukora no guhorayo gukora no guhorayo kubera yuko abantu bose bakora barakora kugeza igihe bitabira Imana kambidemo mbivunule bwe yankwata ku mukono yaŋŋamba tebwabeeranga w'ensonga enkulu ng'ensonga eyo tolina bwenza kugyebeera eri ku mukwano gwo eri mu famire lekayo kyokola kakibeere kinene kitya genda ensonga eyo obeere part of it mugisolovinge kubanga guno omulimu ogukusiba gwo gwa mirembe na mirembe naŋŋamba nti okumanyanga gwa mirembe na mirembe n'abagagga abagagga waledda olumbe lwe lugenda okubajja ku mirimu bakyakola okitegedde bulungi omuntu agenda ogamba bagenda nti omulambo baguleeta okuva ebuyindi ng'alese ebyokukola waliwo bwembeerawo ne nebuuza yesa Sudiru Lubareria kiki ekimukeeza okukola oyo no muleke agakani kati tulaba Sudiru nga munene naye Sudiru naye alaba agakani nga ekimu ku bimutawaanya tannaba kukola okusinzira ku mwami agakani Sudiru mwavu kituufu abasajja balina empires yeti yeetaaga kwesimba okufuga buyindi oba nsi ki naye mu buli nsi ayanirizibwanga his excellency Aga Khan era ayanirizibwa ku red carpet kati mu nsi tulina resi gye twayingiramu nti wandibadde ogayala naye ogenda olaba nga kabujingo kaliko bwe katuuse ogenda nedda entula bujingo agenda nnyo kyekitukeeza katufiira mu mpaka ezo buli ava mu nsi avaamu ng'ali mu mpaka ezo newemma akadde n'otobera muntu w'abantu tolabiseeko ku mikolo tolabiseeko na wali waliwo yali anvunaana ennaku ezo nanga naye kati oli nnyo mu bantu tukuwulira wagenze ku mukolo egindi tukuwulira wagenze ku mukolo egindi n'olunaku nga lwakusiiga mafuta n'ovaawo
ayagala osigale walinga oli komiti naye ate mu nnaku 14 ez'okusaba n'okusiiba era sobola kuvaawo nnaku nnyingi bwe mba nvuddewo olubeera olwo kati nga kulwedde navaawo ne ŋŋenda mwezi ogwali ogw'omwenda ne ŋŋenda kubanga omukama wa Tooro yali ampise ate nga Tooro batwagala nnyo era naffe tubasaamu ekitiibwa kingdom yetwagala abantu bennyini era bangi abagenda okuva e Tooro abagenda okujja ku Lwokutaano okuzimbira Mukama so kino kirungi na kino kirungi wabula olondako naye ekintu ekyo eky'obulumu tekiriva mu bulamu bwange ndi musajja mukozi naawe okimanyi kyeyakugamba muzeeyi yaŋŋamba nti oteekangako wali olunaku olumu ogenda obeererewo abalala obeeko ensonga ey'amaanyi gye weenyigiramu kubanga okukola tekukoma tekuggwa olese ekigambo ekituufu gukola n'oguholayo Musumba simanyi oba tusobola okuwumulamu tuwumulemu ali ku Salt TV nawe ali ku Salt FM program gwe Omunnyo Ku Makya ate gye emisingi tukyalina Omusumba Bujingu tuwumule ate tukomewo tovaawo eri mulabewo wadde bano ab'omu nnyumba wadde agalamira mu kifuba kyo wadde ab'omu kika wadde be twasanga ku kibuga teri mulabewo mubi nga ggwe kubeera mulabewo gwe bwe weewangula obutakkiriza bwo bwe weewangula obunafu bwo bwe weewangula kubanga ekikuleetera okufa bayibuli yakitugamba dda engero 18 olunyiri olw'21 bayibuli egamba nti obuyinza bw'okufa n'okubeera omulamu buli mu kamwako Proverbs 18 verse 21 obuyinza bw'okufa n'obulamu buli mu kamwako omulogo talina buyinza bukutta naye munda mu ggwe bw'obeera munafu n'oga nti waawe anzise oli mulambo Soul Television, Omunnyo. Uko tukyali n'omusumba Alioza Sibujengo buli akubiri ku Soul TV ne ku Soul FM Omunnyo Ku Makya n'emisingi tugenda maaso nga tweteekera okuzimbira Mukama teekateeka ya lunaku Lwakutaano ku Canal Land mu Makerere Kikoni Pentagon ku mulundi guno tugikwasiza maanyi Katonda nga bali ow'ekisa tuyinza okugimalayo amen bwe tunaba tetugimazeeyo era tujja kuba tulina kye tukendeezezaako era mukadde wange yaŋŋamba yakugamba ekigambo nti tolekangayo kukola kubanga buli lunaku lw'okola oba n'ekizibu ky'osootinze today and in the future ebigambo bibiri byakugamba tolekangayo kukola kubanga buli lw'ogenda okukola oba n'ekizibu ky'oggyewo leero ate ne mu future so kyovola bankubiriza abantu okukola kubanga nze soma nalifunira wajjajja ne bwe nabanga nvudde ku luzzi ate tekiŋŋaana kugenda kutema kusala kyalire ate bwe mala ekyalire omuddo ogwo gwe tuleeta mu nnyana entebwe z'ebaka ate okuvaawo ate ng'olina okugenda okukola ebira osiiba okola tujja kuddamu tufune Yesu Omusumba wano ku program tubulooza otuwe omukisa ogwo ogw'okubuulirira abakulu okubaako ebigambo eby'amakulu bye babuulira abaana kubanga gwe kye baakugamba emyaka n'emyaka okyakijjukira era kikyakukolera naye tugende mu maaso ne bye baakugamba era nga bawulira nga Abaganda bagamba nti omuggo oguli ewa muliraanwawo tegukutaasa tegukuba musota ewuwo abaana tebakyabuulirirwa omuggo oguli ewa muliraanwawo tegusobola kutta musota ogukulumbye tema omuggo gwo
kyebategeeza nti weekolera akasente mu wallet yo mubeeremu akantu. Abantu balowooza nti abagabi bali unfair kubanga bagabira bagagga bannaabwe mu buntu kisawundinga ngeri naye ate kiri bibiriko nti alinawo yalyongerwako oyo agayala naaka akatono kaalina kali mugibwako. Njagala mbere quoted very well. Omuntu talowooza nti olina kunoonya bagagga bano bw'oboowa. Yes. Naye yamba abatalina era kifuula ekitundu kya bulamu bwo. Naye gwalowooza nti agabidde mugagga munne tabadde fair. Sooka weebuuze gw'okozeewo kiki ky'olina kwebongereza. Yes. Ebintu bino byongerezebwa ku biriwo. Olaba kati tuyise abantu ku Lwokutaano. Naye abantu be tuyise tubayise ng'ettaka lyaggwa okugula. Exactly. Waliwo abaatwetegereza from the beginning ne bagamba katulabe oba abantu bano banaagula ettaka lino. Era ne bagenda okulaba nga tuliguze liwedde. Ne tukola lediyo esooka. Abantu ne basonda lediyo esooka neggwa. TV neesondebwa neggwa. Ne tukola lediyo ey'okubiri ng'esondeddwa, ey'okusatu neesondebwa, ey'okuna neesondebwa, ey'okutaano neesondebwa. Abamu baali balaba nga tulinganga kumpi kati balalu tutamidde lediyo. Lediyo 6 zonna nga zisondeddwa. Kati ensi n'eryoka ega kati bano abalina ettaka lwaki tebasoose kuzimba? Abamanyi ebyobusuubuzi bamanyi TV teyimirizikawo. Bw'obanga omalidde okuyimirizawo TV zimbamu ekizimbe. Lwedi emu 2 3 4 5 6 abantu ze basonda lwaki bujingo tabakubiriza kusonda kuzimba ku ttaka eryo. Naye juzi bwe twagenda mu COVID Katonda yakozesa emikutu gino okusumba abantu. Abamu nga mu nnyumba temuli wadde ekikumi eki naye nakimanya nti enkya ajja kubaako kyakola. Abalala baali awo nga baali fixated nga balowooza bakola mulimu gumu gwa ofiisi. COVID yajja n'ebibi n'ebirungi. Ebibi ebyaliwo twafiirwa abantu, ebirungi ebyaliwo abantu bazuula obusobozi bwabwe obulala. Akati nga bali waka we nabagambira nti ensi nzigale naye eggulu si liggale. There is no lockdown in heaven. If heaven locks down for 1 flip second, the whole world dies. It's a catastrophe. Yes. Catastrophe etaliko najera nga kubanga fena tuba twaweddewo. So wakyaliwo omukisa omulala ng'ogwo guva mu ggulu. Look around kiki ky'osobola okukola. Olumina abalina diguli nga bazaawuddemu. Waliwo abaasoma nga babagamba non-essential. Si kye beetaaga ennyo kati. Abantu ne bayigira awo era abamu tebasobola kuddayo mu maofiisi. Amasomero galwanye nnyo okuzzaayo abasomesa abawulirizanga salt. Kubanga mu kiseera ekyo they improvised. Amaaso gayina ekipya baatandika. Ate kye baatandika mu COVID kisasula nnyo okusinga kiri kye baali balimu. So kyazuuka nti tetwali balalu. Obutaddira sente kuzizimbamu ku Kanani. Tetwali balalu obutaddira sente kukola kizimbe naye sente tuziteeka mu radios ne tuziteeka mu TV. Kuba mu kaseera akakazikisiki era radio zakola omulimu gwede zali ziteekeddwa. Zakola omulimu mukwano. It was the church that was widely open. Naye ebirowoozo byange Katonda bye ya blessinga byali bigamba nti we need to reach out to people in the church that is without
limitations, without walls. Era eno vision ya salt media njita church without walls. Yes. Singa tunafuna akakisa ku Lwokutaano ogenda kuwulira abagagga abantu ab'ebitiibwa nga bannyonnyola how they follow religiously this media. Yes. N'engeri gye bakwatiddwako. Ate mu nsi muno mune teri atayagala bujulizi. Nfunye akakisa mu nnaku zino ntonotono. Abamu okugenda ne mbatuukira ne mugamba tukwetaaga. N'akuweera obujulizi mu ofiisi ye. Entuumu y'obujulizi. Nagamba olwo nali ngende yindi. Ero ojja kuba otukoze bubi Musumba ku lunaku ng'olwo n'otatuwaayo kadde ak'obujulizi. Wabeewo sinze MC ne mbadde ngamba wabeeyo akadde abantu abasobola okutuwaayo. Anaabafunye akazindalo n'abuyisaawo buddakiika emu kisoke naye ndowooza kye tulina okukola tulowooze ku arrangement ey'okusisinkana abantu atulage amaka gazimbye nga gavudde mu njiri. Atulage kampuni gyakoze ng'evudde mu njiri. Nzikiriza ogenda mu ggulu kikumi ku kinnaakyo. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Omuntu akkiriza na mutima gw'okuweebwa obutuukirivu ebibi byo bikugwako mu katikitiki. Kati onaotambula nga mutuukirivu. Naye ekibuuzo nti mutuukirivu gw'atambula ogenda kulyaki? Ogenda kubeerawo otya? Abaana b'ozaala bagenda kubeerawo batya? Kwekkola. Omukadde waffe kye yakugamba yagatolekanga yokkola kubanga lunaku lwokola oyina kyojjawo olwaleero ne mu future. Yes. Naye era omu ye yaŋŋamba nti bwabeerangawo ensonga ng'erabika ensonga eyo ekwetaagisa okubeeramu kati ate omulimu guteekeko ku bbali geno malize ensonga eri kubanga omulimu guno gwo gwa mirembe na mirembe. Ojja gusanga buli ayitibwa Katonda ewaffe bakuyita bimaana. Abantu bonna Katonda bayita baba n'ebyokukola baba n'ebye bagenda okukola ne mu maaso Katonda n'aga nti akati gwe komawo abalala batandikiraawo. Mpuliramu kiri nti n'okuzimbira Mukama nakyate oba oyina ky'osigidde ku teri nsonga nkulu esinga kuzimbira Katonda. Tuleka emirimu gyaffe ne tugenda okuziika. Kikulu nnyo okuziika. Abantu bategeere nti oyo abadde n'abantu. Naye kikulu nnyo okwerekereza emirimu gyo ku lunaku lw'okuzimbira Mukama. Obeera osize ensigo. Obeera oterese. Obutalavu n'ebirala byonna ebyonoona gye bitatuuka. Obeera oterese. So twasooka kuzimba kkanisa etalina bisenge. Ne ku Sande ne mu wiiki ewedde nakibannyonnyola. Abamu balowooza nti kasookere tugula Kanani. Lwaki tetuzimbanga? Twagala bwagazi bisooto. Kale lwaki tetwateekawo bupeeva? We are thinkers. We are not wasters. Kubanga kigasa ky'okuleeta peeva ezitalikola kusinzira ku palani gye tuyina tugenda ziteekawa. Naye nga enkuba yeetonyera ennaku meka mwaka bw'obanga ogenda kuspendinga sente osookanga ne weebuuza kino kye ngenda okukola bwe zisaanidde okulaga kyenteekamu kikomyawo kyenkanaki. So twagaana okussawo peeva naye bwe twalinnya ku Kanani twalinnyawo nga tulina rediyo emu 107 nga tulina TV Salt eno ngeri ku free to air. Tewali platforms ndala kwe twali. Naye olwaleero tubadde tukola emirimu ate tubadde tuzimba. Naye tubadde situzimba na bloka. Imagine twagula ettaka eryo ng'ab'Embala tebawulira. Ng'ab'e Fort Portal tebawulira. Tebaliiko. Ng'ab'e Mbale tebawulira. Ng'ab'e Busoga tebawulira. Ng'ab'e Mubende tebaliiko. Era bannakampala mwekubireko mu ngalo. Olwokutaano tusuubira buli mugagga wa Kampala na buli muntu ayagala Katonda ali mu Kampala okujja ku Kanani kubanga Kampala ye yakola rediyo esooka. Yali entandikwa. Kampala ye yagula ettaka.
kale tugamba Kampala nga mwalimu n'abembalala n'abe Fort Portal n'abanenga babeera kuno tetwali na ddoboozi ligenda wala kyobola batuyina obukakafu. We are fully convinced that the house of the Lord shall be built. Amen. We are going to build it. If the Kampala Metropolitan managed to acquire that land, abo bawuliriza mu kitundu kino ekya Kampala ne Central Region, yes, bebanga be bawuliriza ne basitukiramu. How about now when we are covering 75% if not 100% of Uganda? No, tuli across the globe. Tuli across the globe. Sorry, mbadde mbalira mu radio wezikoma kubale tetuna radio mu north. Tetuna radio mu north naye mu north twafunya amawulire. Actually radio eri ku satellite. Radio eri ku satellite. Mu north twafunya amawulire nga salt ekwata kyakusatu ngate yogera Luganda. No, nagendayo egulu. Sajja ne nkugamba. Abantu balaba salt egulu. Abantu nga bataddeko salt, bateze salt egulu. Kati save ziraga nti ngogyekole TV ezogere ennimi ze bawulira ffe tuli mu kyakusatu mu Northern Uganda. Amen. So tukiriza Katonda nti nga kati tuli bangi bwe tutyo emyaka gyaffe bwe twatuuka ku Kanani okuva mu 2016 okutuuka leero 2023 emyaka nga 7 twongedde kuzimba kanisa etalina bisenge. Era tuwulira ng'ekkanisa etalina bisenge nywevu. The church without walls is very strong. Mu budde bwe bumu Musumba, ekkanisa etalina bisenge emaze okunywera. Ensonga gy'oyogeddeko ennene ate erabiseeko. Butereevu. Kati erabise ng'abantu balina okutuyambako okuva mu linsonda tuzimbe omulimu guno. Waliwo abalala abagamba naye bilioni 10 bilioni 10 zinaava wanga nnyingi nnyo nga tukyali Kampala yokka twasonda bilioni 10. 10 billions. Kati tulaba nga kya buswavu okubanga tulina obwongo butono nnyo nti we twagula bilioni 10 twagala kuzimbisawo bilioni 6 tekikola. We twagula bilioni 10 bwe tuba twagala kuzimbisawo bilioni 10 tetuba banafumba abwongo. Ekibalo kiba tekiri. Ani yagula ennyumba kati ng'atuwuliriza ani yagula plot rather nga yagigula milioni 10 ng'agenda kuteekawo ennyumba ya milioni 6. Ekitone nnyo awali ennyumba ya milioni 10 awali plot ya milioni 10 wabeerawo ennyumba ya bukadde 4. If you are able to raise 100 million for a plot of land, enyumba yawo ziba za bilioni. Kyosimba kiba kisinga ku kwekyo kyewateekamu mu ntandikwa. Kiba kisingamu wala. Kiba kisingamu walako. Ina mukwano gwange namugamba ennaku ezo awuliriza nnyo enjiri y'omu ku bagagga b'omu kibuga naye yali tannaba kuzimba ng'apangisa apartments naye kati yazimbye naye bwe yali tannaba kuzimba tavaako ku salt n'awuliranga ng'amba nti oyinza otya okwevaamu n'ogula poloti milioni 8 10 12 n'ozimbawo ennyumba nga yeyeewamma mu kyalo kitabo gye yazimba. Poloti eno eyo area bwebanga poloti erimu ya milioni 12 ekitwane ennyo ofunye poloti ezi 3 zimba ennyumba esooka yetudde ku poloti funa poloti ey'obwerere waggulu w'ennyumba eyo. Tetunakiyiga ekyo kati anti nkisomesa abakisomeyeko abamu last 2 weeks the previous 2 weeks nali ngenza kudedicatinga nyumba ye yakalinezi 3 era we yazimbye kizibu nnyo okuzimba n'obanga omulaba mu mutwe. Yagula kasozi baseerawo ate wuuyo azimba ebirowoozo byakyuka kuyita mukuwulira baseerawo waali kati yafunye yakozeseza at least omanye ennyumba y'amakati tosobola gizimba nga arcade nga hoteeri so ebadde tenza kusuuka ku kalina 3 kati kalina esooka wansi
yabadde n'okubeerawo n'ennyumba togiraba nagiraba kati kalina eyokubiri yeraga nti waliwo ennyumba kati eyokusatu yeraga nti waliwo ennyumba ddala yafunye poloti endala 2 zabwerere mwemu tukyerabira nti bw'ogula poloti osobola ogikubisaamu butereevu buli lwobanga oguse poloti n'ozimba ennyumba nga eryenganga gye wavaamu mu kyalo ettaka eryo lisse oba weesedde ate kizibu nnyo okugjawo ennyumba eyo kati oteekewo ng'ab'okukitundu abalala babazimbe kubanga ddakiika emu baba kulaba mu mutwe kati waakiri esooka wansi bw'oba osobola emu sooka ositule empagi zonna nga zakalina eri kalina endala ogyesonyiwe musulemu y'owansi nga osuubira okwongerako pulaani kubanga yakalina 2 oba 3 sikyoyogedde wali nti omuntu agenda obadde wakyakulabirako nti omuntu agenda okuwaayo aba yawaayo dda omuntu agenda okuzimba ennyumba aba yasimba dda naye ennyumba eteekwa kubanga eri mu mutwe munyumba eba yaggwa dda oyita architect akukubire plan nga gwogimuwa omuntu azimba n'ayiwa silaabu n'aga akansoke emberemu eno olwedda abeera ayina ekifaananyi ekyenyumba ye okugwayo kati ate Katonda bw'ati bw'ali nti kyomulaga kyemukolaganako Katonda bw'omugamba nti guno omwezi simanyi nti nasobola okufuna akasente akalya ku nnyama ebinyebwa ojja bifuna mu bungi n'ebijanjaalo naye omuntu amaliridde ffe mu kyalo twalyanga nnyama buli lwa 6 kubanga abazadde baffe baali bapulaninga nti lwa 6 waliwo abapulaningaga Christmas waliwo abapulaninga Christmas era ng'era bazifuna ku Christmas ne bazifuna kati Katonda bw'omulaga nti nsitudde kalina obugabiriza aleeta bwa kalina bw'omugamba nti naye sisobola kwegamba tulina n'okulekerawo okukolera amaanyi gaffe era mpulira essanyu lingi ku lwa Pentagon plan yaayo kubanga tetufaanana 10 Pentagon tetufaanana olw'okubanga tetufaanana n'olwekyo eri mu kifaananyi kya Katonda ye yekka asobola okugizimba plan yo yesalawo n'abantu bonookolagana nabo emisingi gigenda kugwa olwaliro ne programu yegenda kugwa obudde pulaani ye yesalawo nze tosobola kunteekera budget mu maaso ng'ogenda kuwasa nga wayawudde ebyakakaaga ebyakasanvu ebyakanaana ebyemmeka kasuze kati amanyi bikoze bitya nga budget egwera mitolo 87 nze nenkuwa obukadde 2 tekisoboka abantu era bakiyiga tewali akola budgeting otuna budget n'oganda nze nkuwa obukadde 2 embaga 2 abantu bakiyiga ekyo akola budgeting nkaka kati kyolina Katonda kyagabirira n'abantu ofuna abantu nga babwongo obwo nedda musumba nkiyize kitegeeza kyabwa Katonda okukola ekitakufaanana budgeting buli omu agitunako n'agamba nti what tubikuleko ku Bible tubadde tugerageza 10 mu Daniel 11:32 okay Daniel chapter 11 verse 32 agamba what those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Nabo abalikola obubi nga baleka endagaano ali bakyamya n'okwegooza bw'oleka Katonda n'osalawo okukola ebitali mu makulu asobola okukulekera ddala oyonoonekera ddala kubanga okikoze deliberately n'oleka Katonda wo olunyirira ekitundu ekyokubiri kigamba bwe kiti naye abantu abamanyi Katonda waabwe bali ban'amaanyi balikola ebyobuzira. Read the second part of the chapter of the verse. But the people who know their God, those who know their God, shall be strong bajja kuba n'amaanyi and carry out great exploits. Amen. So oteeka okukimanya nti oli ku nsi kuno naye gwe oli ambassador, oli representative. Kola ebijja mu bwakabaka bw'okiikirira.
So tuli basanyufu olwa Pentagon, tuli basanyufu olwa plan ya parking, yes. Tuli basanyufu mu ngeri zonna olwekyo Mukama kyatukozesa. Eyo plan yeraga nti tumanyi Katonda waffe. Abamu bajja kusomako oba bajja kugiraba batuddukeko. Era kasooke nenjirangirira ndabye abadduse, naye abadduse batuyambye ne batuwa room abatutegedde bafune we banaabeera. So buli atutegedde tukwegayiridde duka misinde jangu tubeere nga tuzimbira wamu. Olwokutaano luno kati esigadde ennaku 2 zokka. Yingira mu plani ya Katonda ennene naye ayingire mu plani yo ennene. Ne bw'oba tolina plani nnene gy'olinawo, Katonda ye agenda kweweera plani ennene. So those who know their God, they shall be strong and they shall do exploits. Naye abo abamanyi Katonda waabwe bali ban'amaanyi oba bali b'amaanyi ate balikola ebyobuzira. Tobeeranga ng'oli muweereza oba ng'oli mukkiriza nga Katonda wamuwa obulamu era ng'omumanyi naye ng'okola obuntu obuswaza Katonda. Kolanga ebyobuzira, Katonda agenda kuyambira mu maanyi go. Nga bwe ngambye nti bw'ogenda maaso g'omugagga ne bajeti y'embaga yo nga ya mitwalo 80 ate tasobola kuwa bukadde 5 as a contribution. Omugagga omanyanga ekimujaamu naawe kennyini manya emikwano gy'olina naye kusinga manya Katonda kiki ekirema Katonda. Tewali kirema Katonda, mujje Katonda atukozese. Musumba eddakiikirimu yokka basabira omukisa bajje tukole omulimu ogwo. Mbasabira omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli alumizibwa, buli alina ewakuluma, Katonda akuwonye. Oba oli mulokole oba toli mulokole, oba onojja ku Lwokutaano oba tojje, amaanyi ga Katonda gakukomeko, Mukama akuwonye. Nsabira buli alina kyabanja bakusasule mu linnya lya Yesu. Abamwina obweyamu ngoga bwe bansasula nange okwo kwengenda okujja. Abalala mwetaagayo emirimu mutaddeyo mu biidinze, Katonda akuwe tenda, Katonda akuwe contract. Njogera ng'omusajja wa Katonda, waliwo benjogera nabo kati ng'oyingira wakati mu mirako. Mukama agikuyingizeemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbasabira emirembe, Mukama wanguze Isirayiri. Isirayiri ewangule abalabe baayo bonna, Uganda ewangule, wangula. Shalom, shalom. Kale ali ku Soul TV n'ali ku Soul FM bwe bityo bitambudde olunaku lwa leero katubagaliza omukisa gwa Mukama tusinkaneyo ku Canaan Land ku Lwokutaano. Musiibe era musule bulungi.